Zion Camp ebadde yogeza abantu obwama ekifo kyaffe kigazi ng'ate kirungi okuzaama olina omukolo birthday party baby shower byonna bijjaawo kati nno ku Zion Camp tukutwala okulambula ebifo ebitwetoolodde nga mu bitoogo by'ennyanja Nalubaale emabamba nga okulaba ku binyonyi bbulwe ekirabika obulungi ddala n'ebirala bingi wamaggule ne weeyagala ate mu abanoonya Mukama tubaaniriza ku lusozi Sayoni Zion Camp mujje mweyawuleko bw'atyo nno Mukama naye anaddamu essaala zammwe tulina ebyokunywa n'ebyokulya ebyaffe wano eri nammwe abava ewala tulina ebisulo ebirungi okuzaama ku miwendo mitini ddala tusange Ziba Buwaya okuliraana Mabamba landing site oba tukubire ku ssimu zaffe ku nooti 787 42 23 oba ku nooti 75 234 nooti 360 Zion Camp suula mpya. Otandika ddi okufuna ekirowoozo nti naawe oyinza okukola emmotoka, oyinza okukola epikipiki, oyinza okukola ennyonyi kubanga byewuunyisa? Yeah, of course tekyali kyangu okuvaayo okubaako bye tulaga ensi nti naffe nga Bannayuganda tusobola okuyiiya. Omanyi tuba ebintu byaffe kumpi eggwanga buli kintu kyonna kye tukozesa wano ebisinga biva bweru. Kati mu mbeera eyo ne kiba nga tekiwadde bavubuka mirimu kati ekirowoozo ekyo nakifuna mabegako kuba kati mbala myaka 15 nga ndi mu kintu kino. Myaka 15 ng'oli mu buyiiya buno? Nga ndi mu buyiiya nga ndabira ddala universities ezandibadde zitutwala mu maaso ate tezirina bye ziyiza. Nengenda okwetegereza nga kumpi mu masomero gonna ge tulina wano mu ggwanga nga gakulembeza nnyo bitabo okusinga ebigenda mu mikono. Kati ekintu ekituwa obuzibu nti omuntu amaliriza nga okufuna omulimu kizibu nnyo kuba byalina ebingi biri mu mutwe ate ng'emikono gyasinga okukozesa ennyo. Kati awo wonna ne tuba nga twalinawo eddibu ly'amaanyi okukakasa nti tutandika okukola ebintu oba tutandika okutendeka abayizi nga skills batambula nazo paka ku level yonna gy'abagendako. Kuba ne research namukoze awerako omuyizi wa P7 asobola okukola oluggi olwa welding oba n'akola ekitanda nga bino ebyebbeeyi singa aba afunye okubangulwa mu mitendera gy'abeera ayisemu ng'asoma mu primary. So gwe okusoma kuli kutya omuntu akola bino kubanga oli yandisuubidde nti nkaheza gwenjogera naye kati yakola engineering so ensonga lwaki tulaba ebintu nga bino amasannyalaze nkimanyi geetaaga omuntu asomye ate emmotoka zino ezimu z'amasannyalaze nga bw'ogambye zimu sitiimu nga bwempulira pikipiki gwe okusoma kwo kuli kutya? Okusoma kwange nze nafuna omukisa abasinga bakiraba nga kikulu naye nze ku lwange ndaba ng'omukisa. Nakoma mu P7 obusente ne bukyankalana mu mbeera z'abazadde okusinza bwe twali tukuze. Naye bino ebintu bye tukola oba omuntu yenna ekintu ky'obeera okola kiba kyava mu buto kibeera mu musaayi si kyakutomera nti gundi asomye bwe kiti agenda kukola kino. Era nze kati ekyo ne kiba nga kimu. Ekyokubiri abazungu balawana nnyo okukakasa nti ffe tetuba na bintu bye twekoledde. Yensonga lwaki gw'ataasoma bakulaba nga atalina ky'omanyi naye ng'ate gwamanyi nti ku myaka giri 15, 13, 10, 17 omutwe gubeera obwongo buba bukwata mangu. Kati awo bo we baagalira bakutwale mu masomero agaabwe ogenda osome history
kati ne bakulemesa wano obonga bukyakola bulungi ne bakulemesa oku innovating motoka bweti ne bakulemesa okulowooza ku bintu ebyaffe ebyandibadde biyamba biyimirizaawo ensi yaffe kati mu mbeera eyo nemba nga nze nafuna omukisa nze tebanjigiriza ebyo simanyi anti ya discovering river Nile nze kyetaaga kati nemba nga nasigala nga nina obwongo obukola bino era neneyongera okubirowoozaako mu kiseera ekyo nga nze ekintu kitunako mundi gumu kuba nasobola kati sawa zino nsobola okukanika piki buli type n'okanikira ddala piki nezino emmotoka entono naye nga ntunulako bwenti omundi gumu omuka bagusiba batya nti bateekayo rings ne basookayo ina rings munda nze ekyo nemba nga nkimaze omundi ogu nfiiriddwa bingi okukakasa nti ebintu ebyo mbiyiga kuba kati ofiiriddwa bingi otegeeza ki olina kyotaddemu kyamaanyi okujja nga nzize kukanisa emmotoka nendaba bwogikoze olutuuka ewaka omutima ne guŋŋamba bijeemu nawe oddemu obiteekemu nembijjamu nembiteekamu kati nga rwingizi bw'ozijjamu zifa era mu mbeera eyo ngezesa kuba mba sirina chansi ebiseera ebyo nga sirina chansi esasula sente kati ezo yingini za piki nga nzo njikuleetera n'ogisiba omuka olutuuka ewaka nange nentandika okusiba ensiba emirundi 2-3 oba kinemeredde nenkizaayo oli naddamu n'asiba paka nga nze nkyekolera ng'omuntu okifuna era ensonga lwaki ndi siniya nnyo mu inginizi ezo so ekyo wakikolanga kwagala kufuna magezi okimanyi tolina sente zigenda kukisoma naye singa okitwala wali n'osasula olinga akanika osobola okudda ewuwo naawe n'ogezaamu ate nga nkyali ne mu myaka egyo egipiikinga otunuddeko omundi gumu kiwedde naye kati olina egyo otuukako nga ne bwoba opiikinga nga ebintu kyabisobola eno bakulwanyisa bano bakubanja wano olina kudduka oli naye kati ku myaka egyo 13-15 omuyizi obeera fresh nnyo tolina akugira so ensonga lwaki oguyita omukisa nti gwe wafuna omukisa nze nguyitira ddala omukisa era abaagala okuzuula lwaki nguyita mukisa ndowooza kati mulaba ebintu ebikoleddwa iyo kati piki okukola piki ng'ekozesa steam eyo tekinologi yena yava ku mwenge bigere nga muzeeyi agira ng'omwenge waffe teguvaayo tugulima ne tufumba ne tujjamu waragi kati awo wona neetegereza waragi ono process gyayitamu okuva watandikira okutuuka waliwo waragi asooka ne kubaako gwe bayita embandule oba mu Uganda babiyita naffe tukirina emmandule kati nange nakyongerayo masonga nti bw'ova ku mandule ate ofuna ki nekiba nga nasanga nga oyo pressure agendamu yeesetinga lumu n'aba nga steam kati nga bw'atomera piston wali amaanyi gabeera yina kati nga naye atambula ate piston omulimu gwayo gwa kutambuza ebya wansi kiri gwe kikoonako piston n'agamba nti ngemutambule batukubye oba batugobye kati system netandikiraawo nevuga era eyo piki emaze emyaka 4 evuza abagole ekoze buli mukolo gwonna ewaffe embalala piki kika ki gy'oyogerako ekyo epiki eyo nga bajaje piki kika ki mpanvu nnyo erina obuwanvu bwa fuuti 14 ate ng'esobola okudduka sipiidi 120 kati piki eyo ekyaffe ki ekigiriko ekyawa ne Uganda kubanga bw'ogamba nti wakola piki ya steam oli ajja kubuuza yambaawo naye ng'ebirala ingini zezino eza piki zino oba bwe ngendako okugibala okusinziira bweyimiridde kati erina 85% nga byonna byawano kuba erina plastic eriko emiti kati nga mushokisi wano ekola nga airbag ezaffe zonna za miti ne plastic oyo yenna kati obumu obutonotono bwe nayongereza ku frame yange otaddewo omuti ate n'osanga nakyo kyetaagisaamu ekyuma bwebwo obutonotono obuliwo bino byonna ozza obiyiga nga bw'otugambye naye oli ayinza okubuuza n'agamba nti ate ennyonyi yo amagezi ogajjawa n'ogamba nti kanzije oba kaŋŋende mbeere nga ntandika okuyiiya ennyonyi amagezi g'ogajjawa kuba at least bw'ogamba emmotoka wagendanga n'olaba abakanika naawe n'ogenda n'ogezesa bw'ogamba epiki era kyekimu
ate enyonyi yali pressure yaliwo kuba bwe nava mu ssomero natandika emirimu egya bulijjo ng'olina kulima ate nga by season olina kukakasa nti nawe olina kyojjemu ebyo walima kati twalinayo ennimiro nga yakasooli nejja eyingira obuwuka ne bugirya yonna ne bugisaanyaawo ennimiro y'akasooli kati mbalabalamu nyina nkyaliddeko abalimi banaffe ababeeranga ku kyalo oli ng'alina ebbomba oteekamu eddagala n'opika bwoti nefuuyira naye ngenda okulaba nga toyina bw'oyinza kufuuyira eri gy'otatuuka kwe kusalawo okulwana ennyo okumakinga sure nti wabaawo ekintu ekisobola okutaasa abalimi kubanza eyo sizoni yansala naye nange nenjinoonyeza amagezi nga osobola okukozesa nendaba nti singa tufuneyo nga okugeza kati nga helicopter ng'esobola okuyambira ddala omulimi okuyita mu bwengula nnyo efuuyire gino emiti emiwanvu egiri mu fuuti 3 giwone olwo kati omulimi waffe aba ateredde kyekyali ekigendererwa ky'ennyonyi era kolo natandikirawo ng'alina obwangu n'okwekkiririzaamu kubeera nali mmaze okukola eyo sitiimu bwe nalaba ng'eyeewunyisiza buli omu nengamba nekitegeeza n'ennyonyi esoboka era abantu bannayuganda mbebaza olw'okuba nga bangumya ne baga nti kino kisoboka kikoleka n'abamu ne bampayoko kubikola nga ki olwo otandikira ku ki kubanga nze ne bwe ndaba ennyonyi kati neebuuza ntandikirawa ennyonyi nali nafuna dda w'okutandikira kuba ebiseera ebyo nali nkanika TV nkanika obuleediyo kati nga ninawo TV eri mu nyumba mu garaji yange mu workshop mwe nakanikiranga kati olunaku lumu nafuna omukisa faani negwa wansi yali on then kati negwa egenda okutuuka wansi nekuba embuyaga ennyingi negiza waggulu nengamba awo namalawo okumpi essaawa 2 nga neetegereza faani bwekikola era bwe nagihanginga eno mabega waayo nendaga nti etomeza wansi embuyaga kati embuyaga mufoose omungi negoba ekisindika ekyo nemanya nti kati enyonyi ngimazi so enyonyi idea eva ku faani yagwa wansi era giyina yawaka kitesting gwe faani wo giteeke ono gitunuze wansi bwoti ogenda kulaba nga esitula ng'ewaayo embuyaga neeba nga egoba ekireeta egisindika bweti kati nentandikira awo era enyonyi nentoba nayo nentandika okugigezesa mu steps kuba nzijukira bwe nasooka okugezesa yali open nnyo nga terina kikavaringa awo nekurashinga omundi ogwasooka nenziramu nentetenkanya nga nina wentuusiza ne wabaayo batechnishan abankyalirako nga bava mu civil aviation ne bangamba ennyonyi terina kuyingiza mbuyaga kati naye eyingiza embuyaga negiremeza wansi nenjibika nenziramu nenjitestinga era nekurashinga naye kolo at least yali eringa esobodde okubuukabuukamu yagendako waggulu nga teyeetaaga force nnyo ayitiridde nga mu kusooka bwe kyali naye nga weewaawo nti tekimbeeredde kyangu ebyuma buli bwekurashinga byonna bisaanawo noddamu n'ogula olina kuddamu kugula bupya olwono nga ate ogula weebaza Katonda okulanga naawe wavuddewo nga walamye naye waliwo bingi kubanga ennyonyi yeno eriko ki eriko miti eriko byuma eriko ki kubanga bwemba njirabye bulungi nze ndabanga eriko ebyuma nnyo أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته nze Haji Kaboggoza omusomi w'edduwa ntereeza ensonga z'amaka ebyenfuna n'endwadde ezitategeerekeka. Haji Kaboggoza omusomi w'edduwa nsiŋŋaanibwa ekitigoma ku lw'ejjinja. Bw'obanga otuuse ekitigoma mu ttawuni ku siteegi osobola okuba ku nnamba z'essimu ezo z'olaba zitambula. Gwe wenna ali ewala oyinza okuyita ku mukutu gwaffe ogwa WhatsApp ku layini eyo eya MTN obudde bwonna mbeerako. Era ebisinga obungi byuma era n'abasigadde
bakyogerako nga bampa ku magezi nti enyonyi yazitowa nnyo kuba yali egenda mu kilogulaamu 250 mitayimbwa gyokka binagula nebako plastic ono fiber yanyambako mu kukola ebiwujjo nyinawo n'emiti giyambako nyinawo akaziiza enkuba ereme gikubira mu bbanga eyo kati okusinziira bwe ndaba kati ennyonyi y'amawulire g'ennyonyi go mazibu ntya n'okugyogerako kuba nali nfudde emirundi 2 ng'ekukuba ebigo nkulabye omukono awo ekuba ebigo ndabye omukono gugwo kati gukyafaanana n'ogwaffe ndaba ddala gonna gulinga ekiti kati kino wano kino kyuma baateekamu ekyuma era kati bwe yavaayo mu bwengula najja n'ensookawo bwe nti emikono neekuba kino neekuba wano wonna so zino damage nga bw'oziraba zonna za nnyonyi n'ekyo kyuma emikono gyamenyeka ekitegeeza omulundi gumu zonna zaali gimenyekeddewo olaba bwe baabiyisa gyamenyeka omulundi gumu embeera yali nzibu nnyo kuba saafuna wadde aga nti oba tumuyambeko nga sinalabika nnyo era njagala kwebaza mu abamedia okubanga muyina bingi bye mukoze mu nsi yaffe. So okutwaliza wamu olina emmotoka mmeka, pikipiki mmeka, nnyonyi mmeka ewakakola? Ennyonyi kati nyineemu naye nga ekoleddwamu emirundi 2 kati. Otegeeza ki? Ogwasooka yagwa nenziramu nenkola nengikyusa era neddamu neegwa kati ekyaliwo. Ennyonyi eyo erina likodi nene nnyo nti ennyonyi esoose okubuukira mu steel mu nsi yonna ate wano mu Africa nga yekoleddwa omuntu wa bulijjo mu kontinenti yonna nze asoose okukola ekintu nekisitula wansi ekiva wansi ekyefaananyiriza ennyonyi kuba bangi bakoze ebifaananyi by'ennyonyi naye bipande bibeerawo bubeezi tebisituka oluusi n'akikola nga ka remote n'akibuusa naye nze nabuuka naye emirundi 2 nekuza kudimwa emirundi 2 naye nga nayigamu bingi kuba kati okusinziira ku bye nalaba kati saawa zino singa nfuna ampa aluminium ennyonyi eyo esobola okudda mu bwengula ate neekola emirimu gyaffe. Pulogulaamu yali nene nnyo nga erina kufuuyira ebirime ng'erina okuyambako mu emergency calls. Mulimu ensi mu Uganda wano enzibu za kutambula kati ng'ewaffe okugeza okuva emwizi okugenda Mbalala oyinza okuvuga kilometers 45 naye nga oba ogenze straight nga ne 3 teziwera. Embeera yonna twali bakugiganyirwamu nga tuyitize mu innovation zange. Ennyonyi wano mu ggwanga simanyi oba waliyo n'omuntu sekinomu nga oninga ennyonyi ye ng'omuntu nti ziri very expensive tezisoboka. Webali abalina obunyonyi bwabwe ba Captain Mike mukulu awo kati mu kubeereza obuseere eno yaffe yali ekozesa petroli nze nali nsuubira nti buli omu yali agenda gisobola era nga yesoose okubuukira mu petroli oyo ng'erina engines 2 ekyuma kya kasooli nga ingini y'epiki ekitandika neba nga yekyakisa kuba ebintu tebikuba serefu kati ingini ya piki yakisikanga nekyaka kati ingini neewumulamu kina kigenda mu maaso. Ekyo nali nakikola nga nze nga bangamba nti ingini ennyonyi eba ne ingini 2 nze nange nengamba kanteekemu ki 2 naye ate bwe natuuka kuba bitegeera oba nabo banimba oba bambuulira kituufu nga mbu ziba 2 naye nga buli omu ekola yokka ekitali kuyange nti eno ezikidde kati tukoleeza eno ezo zaali nga zombi zikola lweru zonna zisimbula lweru kati ezo zonna challenges naziraba nga ziri ku nnyonyi. Ennyonyi temberedde nyangu n'akatono kuba ennyonyi eyo yandeetera n'obukyayi bungi mu bantu. Ate lwaki? Abamu ne balowooza nti kati kakoze ennyonyi kati naye agenda kufuuka munene gavumenti egenda muwa ssente agagawadde ate bitaliiyo bitaliiyo. Nja kutuuka waawo ku gavumenti okwongera okulaba oba erina wekwatiddeko okusobola okulaba nga
oba Munnayuganda yandisuubidde nti omuntu akoze ebintu nga bino yalibadde awagirwa. Noli ayinza okubuuza totuulanga kaawo n'ogamba nti weetaaga amagezi okuva mu baasoma ebintu nga bino, gwe tokirowoozangako oba oli bw'alaba ekintu nga kino yalisuubidde nti walibadde at least weekuusa oba weekulukuunya ku bantu abo abakola emmotoka. Wano kati tuwulira kira kira motors nti ekola emmotoka. Then enyonyi oli n'asuubira nti oba walibadde weekulubeeseera ku abo abali mu by'ennyonyi okutwaliza awamu n'ofuna n'emisomo okwongera okutumbula idea yo oba ebirowoozo byo ku mmotoka z'okoze ku nnyonyi ne piki. Tokirowoozangako? Ekyo nakyagala nnyo. Nakyagala nnyo naye tekimbeeredde kyangu nti abasinga balowooleza nnyo mu byanfuna okusinga okuzimba obwongo. Ate ne byenfuna bye balowoolezaamu nga byakumpi wano tubadde wano nti tuliiriddewo meka. Naye ng'ekintu ekyo nakyegomba nnyo nenwala nate nkituukeko ne kirema. Nsobodde okutuukirira abanene mu nsi yaffe, mu nsi yattu, naye tebasobodde kutunula mu angu eyo. Baagala wali nfunirawa? Baagala wali nfunirawa. Mutandika olwaleero ennaku 2-3 n'owulira nga teyafunye nga gwe tofunye. Wandiika proposal ne zifuuka proposal. N'omitinga president ne kikufuukira ekizibu. Nze olunaku lumu bansiba nali ngenda wano Entebbe. Entebbe wa? Ku airport ng'era ndi mukuba eri ekinyinyi ky'ogambye ekyo. Ng'oli muki? Nga ndi mukuba eri okunoonya bukya bwenyinza okutuuka okufuna chance. Okwongera okufuna amagezi. Oba kinange ennyonyi nange ngikwateko bwe oliawo kiyinza okubaako kyekinyongerezaako. Naye nasinkana ne president ng'ava mu state. Era bwe yantunula bw'ati nampuubirako olw'okuba nali ntambuddeko naye nga tunoonya akalulu ate ebintu bino bye tukola abyagala nnyo. Bwe yampuubira bw'ati ng'amaze kuyitawo abasajja ne bankwata ne bansibawo Entebbe ennaku 2. Wali mu mmotoka eno wali muki? Nali mu mmotoka endala emu ku zange zenkola. Nali nagimuwa wano nga nagimuwa emunoonyeze ku kalulu. Nga twewaddeyo tutudde nga bainnovator tuteeseza tuga nti leka tumusitingire ekintu naffe kuba twalaba abayimbi nga bamukozeeko naffe ne tumukolako mu ngeri yaffe n'abalala nga bwe bakolanga. Naye kati bwe yampuubira bw'ati abasajja ne bansiba, wabadde ogwiridde pulezidenti wabadde omulaga ki ate nga nze mbadde mu kkubo ntambula. Kati ebyo byonna challenges ebintu bino by'okuinnovate nga si byangu. So bakwata ate ne bamala ne bakutanga tebalina musango gwe bagenda kunoonyereza kituufu bazudde nga yabadde atambula bibye. Ne bagenda amaze okumalira obudde ennaku 2 osuze wali obonyaabonye. So president wali omusinkanyeeko ne motoka zo zino n'ennyonyi yo? President n'agamba atya? Nakamusinkana emirundi 3. Mbadde wa mukisa nnyo kuba ekyo kintu tekisangika ffe abantu ba bulijjo okufuna chance meeting omukulembeze emirundi 3. Naye ogwasooka yali 2017 twali Sembabule waliyo Labor Day. Nemulaga eyo piki nengisumulula buli kimu kyonna nenkiteekawo n'alaba nga kituufu engeri gyekolamu. Nenfuna n'omukisa okumenya rekodi eyasooka okuvuga ekidduka n'oyita mu maaso ga president ku mukolo. Ekyo kintu tekibangawo. Naye nze eyo chance muzeeyi yagimpa nenvuga epiki yange ne neetooloola mu maaso g'abantu bonna abaaliwo. Yagambye nti vugamu tulabe. Twali Sembabule nali ngenda kuvugiramu awo ng'aze kulambula ne baga nti sooka olindeko katulabe oba kituufu egenda kuvuga. Era basooka ne bampa katesitaawo ne nkakola bulungi naganvuga ne tuyitamu awo ne tuvaawo. President n'alagira ebiseera ebyo yali Maria Mukyalya omukyalo oyo nga yatwala faamu y'ekisozi. Era nekolo yayinawo abantu be yali afandinzeemu abagulidde obuti bwe bukuba pavers amatafaali biki naga nti noono naye mugate ku listi yo aweebwa ebintu agende mu maaso. Ne tuvaayo 2019
ekyo ekintu president kye yakola oba kye yali alagidde champion ddala amaanyi mangi kuba ate ne byenakoze n'abyagala nnyo gwe muze yeewuunya nnyo n'atuuka n'okugga nti sumulula tulabe kweri kati bwe nava ku ekyo nga amaze kuteerera nga ncamuse nnyo kwe kuzaako enyonyi ne ntandika okugigezesa bwe nkola naye yali ekyali wansi nga tenatuuka kufurayingamu ekyo kye yakola 2019 pulezidenti agenda mu kalulu 2021 nga nange nfuna ekirowoozo ekimwebaza bano jjukira tebalina kye bampa nemba noonyaako yakukwasa bali baani abo yali ani omukyala wali bamuyita Maria Mukyalya ogambye yali akulira famu y'ekisozi namunoonya nnyo nga bwe musanga ngamba president alina bye yandagira nti ogenda nabo tebanabakukwata masimu tebanziramu naye ndi naawe ebyo ne bisirika 2019 yali yajja nga asomesa ku bya health creation twali mu kisaawe ekaceeka Embalala era nenzija naye emmotoka yali evudde mu birowoozo byange nga kituufu egenda bamukulembeze era bwe natuuka omukyalo wa protocol obudde obwo yali kansiimi omukyalo oyo nemunyitiranga ebintu byange nagamba ate kati president oba wamuwadde kati tujje tumugambe era nzijukira bamugamba president waliwo yakoledde emotoka ekuyambeko mu campaigns zogendamu emmotoka mugireete nengivuga paka mu maaso ga president era president yatawaana yagambirawo yagamba ati iwe nkuboniire omubazi gwe nakufunidde eddagala kuba minisitule nagitaddewo weeri ne minisita wuno waali wano olwo ministry ki gyayogerako eyo ng'ayogerako ya science and technology ebiseera ebyo nga minisiteri yoda yagitambuza era naye yaliwo ekyomukisa omubi nti bye yasinga okwogera mu maaso g'omukulu talina kye yatuukiza wadde ekimu biki bye yali alina okutuukiza pulezidenti yamubuuza abantu bwe bati lwaki era mubalinda badde mu maaso gange ng'ate weemuli nagamba yo excellence tetunaba kufuna sente minisitule yakatandika naye tubamanyi tugenda bakolako koye nti kati batuwadde biliyoni zaali 13 nti bano era be balina okuganyulwa mu minisitule eyo nemba nga nali njagala kubaako kyenjogera nga njagala mujjukiza ebyemabega naye nemba neŋŋamba kansirike kuba minisita ayogera bingi nnyo nagamba musajja oyo mugezi era ffe tumulaba bulijjo naye tugenda bakolako president nakkiriza nandekera omukulu oyo naga nti nemmotoka yange sigala nayo bwe tuva mu kalulu gindeetere tulabe ekyokukola tugenda mu kalulu nze omuntu eyanoonya akalulu k'omukulembeze nenetoolwegwa gundi regions 2 central wamu ne western ng'okozesa emmotoka eyo nga nkozesa emmotoka eyo nenfuna ne chance etambulira mu konvoyi y'omukulu gwovuga eyo nga nvuga yange ku speed esobola speed ya konvoyi ng'eddukira ddala kuba eweza 140 naye no gye tuliko edduka mmeka eno ya 16 naye kati eno oyinza ogivuga 16 kati mu masannyalaze gali agaffe ebeeraga 48 kati yawe ebeeri mu 16 ambadde neewunyiza speed gyeyinza okubeerako ku kkuba awo nga tuli mu 16 edduka nnyo era zeezo zeetambulirako okuva Mbalala paka wano essaawa 6 nga kiwedde kakati president naba nga yankwasa omukulu oyo nengenda mu campaigns naye nalaba embeera embi mu campaigns ezo zenkugamba naye bwe nakuba nga tooki muzeeyi we yayita okufuuka omukulembeze naye nakangume kuba natambula awo wonna nga bwe nkunyonyoddde nga teri muntu n'omu anyambako wadde mu bantu be nali nkwasiddwa minisita ani bonna nga nabo bali mu kalulu akaabwe naye nsiima nnyo bannayuganda abatonotono abaasobola okulaba omulimu ogwange ne batagenda mu bya politics nga ye oli atuna emotoka nagamba wadde oyinza okuba nga gwewagira simuwagira naye okozeseza wano obwongo nakubaako kyakuwadde amabanja gali eyo tusasulako mpolampola agava mu ekyo kati bwe twamaliza campaigns byonna nga biwedde
abiri mugumu nga ewedde nga tumaze okunoonya akalulu president atudde mu office kati ni wajja omukisa nengezaako okumutuukirira nga mukwano gwange nti mukwano gwange oli banaye gwe natambulanga naye mukalulu mumpe ka chance nange mulabeko nti tugenda kuyita budde ne buyitawo bungi olwo ng'ogenda wa nga njagala omukulembeze nange ngendeyo mukungula kireetinge olwekyo kyeyali atuuseeko esaala zaffe Katonda yali azizzeemu ekyo ne kigaana kati omukisa ne gujja gumu ne gumpisawo ne gunziza maaso ga pulezidenti omukisa gwe nafuna gwe guno nti buli nnaku z'omwezi 10 ogw'11 tubaako n'okujaguza ennaku eza World Science Day ebaawo mu nsi yonna kati nemba nga nalina okujja tebyali byangu kuba baali batutaddewo twapulayinge ne tuteekayo amanya gaffe byakwapulainga ne tuteekayo amanya gaffe nze kubeera waliwo n'emidaali nga baagala twebazaako ak'ensusu nzijukira nasooka kufuluma mu 3 abaasooka nenziramu ne basunsulamu nenfulumira ku 15 abaali ba second round kati nga omwali okuva baali balina okufuna emidaali onakoze kinene naye nga bw'omanya ebintu bya Uganda nti corruption waffe aluddewo nnyo mu budde obwo ndowooza mwatulawo muno nga bwe tuwuba n'ebidduka byaffe ne tubaako abantu abatuukira nga bagamba tubeeko kye tubanoonyezayo kintu kidogo then bwe batuyiseewo era embeera bwe yatulemerera kintu kidogo yatuuka neyingira mu kintu kyaffe sooka obeeko koleeta ne bamaliriza nga emidaali bagigabye bo nga kintu kidogo ne basinzira ku kintu kidogo okusinga gwe kyokoze ne biyitawo naye naffe ne tubeerezaamu mu wiiki eyo yemu ne tubeerezaamu kifuba dembe ne tumaliriza nga naffe tutuuse ekololo mwatetenkanya ne mutetenkanya kwali kulwana kwa maanyi nnyo okuba mujjukira olunaku lwe twagenda wano ku media center nga tuli mu science week era twafuna n'omukisa ne minisita ng'ali mu kwadressinga bainnovators abaaliwo okwali olutalo okuyingira omuntu alina kyokoze ng'oze nakyo olunaku lwammwe olwaffe tuli mu wiiki yaffe twetala tulina okulaga banansi era emoloka ensonga nenzijembala nenzivuga muno wonna anti kati kintu kidogo nga yevaako obuzibu kuba kati buli omu alaba nti ono yandibadde afuna kyafunyeeyo naye ate ku lisiti ogenda kugendako kuba tolina kyokoze tolina kyowaddeyo kati nga mu mbeera eyo bagezaako nnyo okugalawo okukugira ebintu ebyo birimu kulabika naye ne banga abasinga baabiraba mu nsonga eyo njagala kwebaza mukyala Keren Kayonga mukyalo we yazaalibwa ne mukyala Sale omukyalo oyo yayiwawo omubiri okukakasa nti nange embeeramu abo abaali bagenda ekkololo era nengendayo kati pulezidenti bwe yajja nga bulijjo era nze yali amanyi bulungi nenyongera okumulaga bye yali talabangako mu ekyo nga mwalimu ennyonyi gye yali talabangako ennyonyi wagireeta paka ekkololo yaliwo nga muzeeyi ennyonyi yaffe yiino wano nti eno moloko ogimanyi neno pita ogimanyi nanga kati otuuseewa konze muzeeyi ebbanga lyenkulabidde sifunanga kuyambibwa n'akalulu kennyini kenagendamu nakati bamanja ebintu byange ebimu baabikwata olw'akalulu nga ompadde minisita atambule nange naye bitwatuusa akaseera naye yadda mu kalulu akake so minisita ono tofunanga chansi emutuukirira pulezidenti ye n'omubuulira buli kimu kyonna nga bwe kyali so pulezidenti okwanukula kwe kwali ki pulezidenti minisita kanzireyo minisita nga tuvudde nga byonna akalulu kawedde era bambi yafuna akalulu tekamutambulira na bulungi bamuwangula naye nga ateredde nga buli omu ateredde kati nga tugenda mu swearing in nasobola omukyalirako mu ofiisi ye nenjogerako naye ku nsonga eza innovation nangamba mbu ofiisi ministry eyo mu kaseera ako mbu yali tekola ku ba local innovators mbu yali eteereddwawo okuyamba abakola ababisoma
kugamba ng'otwala plan noga nti nze kusinziira bwe nasoma okukola emmotoka tugikozesa kyonna kino kati bw'obakonvinsinga ne bakkiriza mbu ne bakuwa ssente so kati wano balimwe babawandula kati ffe nga tetusobola innovators nga ffe kubanga mulina we mufiitinga ffe baali kuba tulina kintu tulina buwandiike tulina ki tiwabisoma ate ogamba ogenda bikola kati nga tebayinza kwesiga kyeyaŋŋamba naye nemubuuza sapoti yange nti president nga yalagira okole bwoti ne bwoti nga tulina kyewali okoze naŋŋamba obuzibu bwe twafuna twakola ensobi president nga alagira ebyo tetwabiteeka mu buwandiike nti kati teyafuuka presidential order teyatuuka ku ekyo naye ate tebe tatuuka ku ekyo minisitule batalina kyakukola mbadde manyi bwayogera eba efuuse mba alina kusayininga nze bwe yaŋŋamba president yalina okusooka n'asayininga kaera naŋŋamba agenda owandika ebbaluwa emujukiza then kati ngenda gimuwa agisayininge kati minisitule tube nga tusobola okukwaki ku buyambi era nebbaluwa nengimuwa kati byakomawo na kati sifunanga kuddibwamu kati ekololo tufunye omukisa tulina minisita mupya ne office nayo office ye tambuddeko emyaka 5 kati bagitaddemu omupya agivuzeeko omwaka gumu ne tufuna omukisa ogulaba omukulu era byonna byenamugamba president nasooka mumujukiza byansuubiza embalala kolo yali ansuubiza motoka obukadde 10 wamu ne garage obanga workshop ng'ayagala ebyo ebintu mbikozesa okutraininga ffena tukibeeremu kubeera yalaba ennyonyi ekkubye wansi oli omu n'alaba emmotoka z'okoze naga nti kati mubeere bangi so nakusuubiza emmotoka miliyoni 10 ne workshop bye nasooka omujjukiza wano ne vidiyo ngiina saawa zino nga mbimujjukiza pulezidenti wansuubiza kino kino sibifunanga nimugamba minisita wagamba ogenda biwe minisita eryoda naye teyabimpa nagamba nti kati waliwo ono era ono yajo bikuwa nimugamba muzeeyi ne Maria mukyaya naye teyampa abantu bano lwaki siyegwampa kati era muzeeyi nangamba nti esente zengenda okukuwa ezo sente zibagenda okukuwa nyingi tetugenda zikuweera wano nti oziina mu baaga otambula odambalala tusindika ensonga lwaki twateekawo ministry tukuweereza abantu abatechnocrats betegereza emirimu gy'okola balabe bakuplaningire ekyo nakimaliriza bw'atyo nemugamba muzeeyi gwe mpeera wano akatonotono akaliwo nze kampengene nako ogamba muzeeyi akuwa ekyalina naddemu n'asonga misanga nti minisita nti ono mukoleko kuba si gwe gusoose wuuyo ndowooza obiwulidde tuli eno tuli eri kati mukoleko omukyala nakkiriza nagamba your excellency everything is set for them ffe tulina buli kimu tugenda biwaawo kuba era byabwe mwatulaba nga tulajana tukuba enduulu ekololo omukolo gwe bagwa guti awo nga twogera ne mukulembeze director wa Kira Motors omwami Henry Musasizi yagezaako okuyisa sayini nga ndaga nti president mulemeddeko njogedde bingi naye nga ate nange munaye nange nalina obyogera nalinga gamba nti lekeraawo kuba kati ffe nomwankole omuntu bw'akwata olugalo bwati n'aluteeka bwati ku muwanga ng'akutunulira bwati aba ategeeza ekyo kyenyini nti oyogedde bingi lekeraawo naye nze ekyo saakigenda ku ekyomukulu oyo yesiganya ansinga emyaka ansinga buli kimu nalina okukakana naye olw'okuba nange nali nkooye nagamba kankozesa omukisa guno so president nakomaawo nembeerezaamu nemumalirayo buli kimu era kugamba president mwebaza nnyo yaliwo n'akuwuliriza mwebaza nnyo nti yampa obudde n'enjogera byonna ganavaawo nga yena nteredde ng'okakkanye nga nzikakkanye ekisooka pulezidenti waawo akububa obudde n'omugamba buli kimu kituufu nebbanga era namukulisa n'akalulu buli kimu ganavaawo nteredde
Yiino Zion Camp ebadde yogeza abantu obwama ekifo kyaffe kigazi ng'ate kirungi okuzaama olina omukolo birthday party baby shower byonna bijjaawo kati nno ku Zion Camp tukutwala okulambula ebifo ebitwetoolodde nga mu bitoogo by'ennyanja Nalubaale emabamba nga okulaba ku binyonyi bbulwe ekirabika obulungi ddala n'ebirala bingi wamagwe ne weeyagala ate mu abanoonya mukama tubaaniriza ku lusozi Sayoni Zion Camp mujje mweyawuleko bw'atyo nno mukama naye anaddamu essaala zammwe tulina ebyokunywa n'ebyokulya ebyaffe wano eri nammwe abava ewala tulina ebisulo ebirungi okuzaama ku miwendo mitini ddala tusange Zibabuwaya okuliraana Mabamba landing site oba tukubire ku ssimu zaffe ku nooti 787 42 23 oba ku nooti 75 24 nooti 36 Zion Camp suula mpya kati ebyaddirira nga tuvudde mu ekyo gaali maziga meereere nze golaba nalina tiimu ng'eriko abantu 7 president twamulaba 2 abalala 5 bonna ne baba nga tebafuna mukisa kulo nalinawo omwana muwala wange awakola wiring yeeyo emmotoka gye twalaga omukulu nga ye yagikola wiring era naye president n'amulabako n'amaaso ge kati tumaliriza emikolo nga giwedde Minisita yatusuubiza okubaako akantu katunoonyeza akatuzembala n'ebintu byaffe era nemusemberera kolo nga president avuddewo ng'emikolo gyonna giwedde bali mu kupaakinga bintu n'agamba ffe twalina sente naye kandabe mu ministry oba tusobola obawaayo ka transport nga ate nga twakyogerako wali nga n'agamba anti ebya ministry temubiyita nga dduuka ly'omuntu nti ogenda n'ojjamu ti process netukiriza ewiiki emu neyitawo nga muliwa nga muli kololo nga tuli kololo temunaddambalala wiiki eyokubiri eyali atuleese ye n'agenda n'afuna emirimu gy'omanyi abaloolebo yabeera akola kituufu n'atambula n'agenda netumalawo netugiyingira wiiki eyokusatu paka mwaba media we mwaviirayo ne mwogera ku nsonga yaffe era omwajogerako mutiranga mulemedde kololo mawulire gayita twabonaabona nnyo nga tusulawo mu tenti nga ne tenti nga bw'obimanyi ebintu by'abaavu anti buli kimu ogwo oba okiyita linnya naye nga si kyekyo kituufu kyenyini ebifaanananga ne tuva mu kulya ne tuva mu ki ne tusigalawo nga tuyimiridde nga abamawulire bagezaako bagaana nti ate kati eno gye muli mu barakisi tugamba mutwe ebintu byaffe kati mutwe ebintu byaffe olutunulamu nga temulina moloka ebitwala direct nti ate mubitwalawa awo era president n'aba nga abamawulire mwagezaako ne mumutuusa eddoboozi lyaffe nawula okukaba kwaffe era awo nawo ne tumenyerawo likodi kuba baatuwa emmotoka ey'amagye eyapakira ebintu byaffe byonna nga muzeeyi yagituwadde ku mmotoka eyo kwaliko n'ekigambo ekigamba nti 29 president agenda kubeera ewaka Rwashitula ogenda kujja mwogere ekiwandiiko kyaliko oba bagamba bugambi ebigambo bangamba bugambi ku simu nina omuntu gwe nayogera naye ku simu nangamba mbu yeye muzeeyi kubanze soogeranga naye simanyi kati nali sisobola kuprovinga oba eddoboozi lyali liye tomuwuliranga ayogera muzeeyi muwulira naye muna ebintu by'amasimu bikyuka tebikyuka kubanze nali nsazeewo president yawe kololo atuweerewo ddala workshop yaffe mugiteekaawo oba tusigala kololo kuba kololo munene eri mabega waliyo obwereere kati bali nabo bajja bagezi nnyo naga nti yogera ne muzeeyi muzeeyi nangamba 27 naga mutabani kandi n'enkika wagumira hano olondawo ki amugira muzeeyi transport bagituwa ne sente zennyini zewagamba omukyala atuwa obukadde 10 tetwabufuna
kati amabanja n'okudde wakati nangamba nkuhereze motoka iroko tahe 27 izo mukati tuganireje nezikiriza ne tupakira ne tugenda nebikomaawo 27 nagezaako ningende rwashitula mujukira waliyo n'olukiiko ne meeting ya iPod nebyo nati byasobola kubeera olwambere ya covid kati nange ndoza nengendera mwabo ne bansubiza okuddamu okumpita ng'embeera eteredde naye nakati sifunanga kolo yonna. So process nebanga etambula etyo. Process netambula bwetu kati bwe twadde eno okugamba omukyala nti ate munaye nga wakkiriza okubaako kyokola ebintu embeera zaali mbi nnyo nti mwebyo mwavaamu ne messages ezitiisatiisa ng'ate ziva mu bantu banene. Yes, byonna mbiyina nga batiisatiisa ani ate nga batiisatiisa nze okulekerawo allegations zonna ze bafuna nzikakane nga bainnovator abalala then tutuuke kuyambibwa nga balinga bagamba nti bw'oyiseewo nnyo oyogedde nnyo obaloopye nnyo nebyoyogera si bituufu. President talina kyali akulaza talina kyali akuwadde ate nga video bo bennyini abayogera ebyo nga bebagiina era ne bagipostinga ne ku YouTube kweri nga president mubanja ebintu byange. Mayi nina kye neewuunya nti abantu mmwe abavuddeyo n'ebintu bino nga muli bayiiya buli gw'osisinkana omusisinkana alojja bulojja kaŋŋambe nga yeemulugunya kyekimu ne kayiira bw'agamba pulezidenti ayagala omulaba byagaana yamuwa emmotoka n'agiteekako wali ekibuye n'ebeera okumala ebbanga naye tafunanga kyansi eyo. Simanyi lwaki mwe abavuddeyo n'ebintu ebyokuyiiya bino ate nga bagamba buy Uganda build Uganda mulemeddwe okubanga mufuna kye mwetaaga. Kiki ekiri awo? Ebizibu tulina nga bisatu. Ekizibu ekisooka omukulembeze wa Uganda yenna waali oba ntegeerekese buli muntu yenna ng'alina office gy'alimu nga akulembera eggwanga lino oba ng'aweereza mu ggwanga lyaffe. Buli alina ekifo ky'alimu. Buli alina ekifo ky'alimu nga munene. Ebigambo byayogera bibeera bya ku microphone. Bwagiwumuza wansi bw'ati ebigambo bikyuka. Obwo buzibu bwe twafunye. Ekizibu ekyokubiri president si ye muntu omwangu wa kutuukirira. Kizibu nnyo. Ensonga ey'okusatu nti president yennyini naye omusango ngenda gumuteekako takola survey ebimu ku by'abayogedde. Kati ebizibu ebisatu bye bitusaanikidde wano. Mirimu gimumalawo. Sijja alina emirimu mingi. Ayinza okwogera naawe nataddayo kujjukira nti yayogera naawe bakuwe oba yaba amanyi nti byatuukirira. Naye ngenda mumunenya ku lw'ensonga bano betulaba abavuma bwate programu nga zigenda ne ziguka nti gundi bamukutte kati ate bamusibye bamusibye. Lwaki kino ekirungi ekitaliiko nkayana kyo lwaki kibulira mu bbanga? Kuba nsobodde okutuukirira abakulu bonna betulina mu ggwanga lyaffe bonna, kabeere prime minister, kabeere minister wa security we nasulanga newe nga tuli mu kalulu mu biseera bya kalulu n'aba opposition nabo mbalabye. Naye ekigambo kye twogera ekyo kya bubu tekinaba kubeerawo wano, tekinatuukirira. So Joseph, omuntu ayinza okubuuza n'agamba nti kiki kye wandyagadde gwe nga ggwe era singa osisinkana president oba waliwo byogambye bye yakusuubiza naye oyinza okuba nga ate gw'olina birala ate bye wandyetaaze. So ki kye wandyagadde okubanga oyambibwamu? Si bingi, byange bitono kuba ekisooka bino byenkola si byange. Siyinza kukkiriza nti byali byange. Project yo, eno project yiyo. Project yange nayo obwongo buno si bwange bwa Katonda. Kati katugeze nti oba kati kamugambe naddala kuba nkimanyi omulimu gw'amawulire
agusama ekitiibwa ate alina okufollowinga nnyo amawulire. Information baga nti power. Abazungu balina bakisetinga awo. Kati President Museveni neetaaga ebintu bisatu. Ekintu ekisooka ekitali ngenda nakusooka n'ekyo kinali sirowoozangako security gye neetaaga nga esooka. Security? Security yaki? Mu life yange nali sirowoozangako nti omuntu yeetaaga okubeera n'abasirikale oba omuntu yeetaaga okubeera n'emmundu. Naye kati nakirabye kyetaagisa. Weetaaga security? Lwaki weetaaga security? Abantu bano baatuwa ebintu ebyo siga nti tebivaayo. Bivaayo eri waggulu ewuwe, ebintu ebyo abisindika ne bijja naye tebiyita mu ngalo z'abo abantu. Tebituuka kuba era singa biba tebivuddeeyo bandibadde bakuzaayo. Nti muzeeyi naye ono nga wamusuubiza kino. Naye tosobola kuddayo kuba bintu bivaayo then kati oli n'aba nga beneficiary. Naye biyinza okuba nga tebituuka biyinza okuba nga tebivaayo kubanga nga wali bw'ogambye nti bwe wasinkana Pulezidenti Kololo wamujjukiza nti wagamba minisita Eriyoda nti naye ebintu bino sibifunanga. Nagamba nti kati waliwo omupya wuno ajja bikuwa, which means nti biyinza okuba nga biba tebinnatuuka. Nedda byavaayo kubeera singa muzeeyo n'omulaba muzeeyi ga twamufuna nga kirabo. Katonda yamutukwasa nga kirabo. Omusajja wa magezi mangi nnyo ate muzibu wa kutegeera. Kati ye muzeeyi ayogera ekigambo ekimu nga kigatta ekyalo kiramba. Kuba bwe namugamba nti ebintu byewawa Eriyoda tiyabimpa, ye mwenyini yangambirawo nti ate kati tolaba kati waliwo ono ate ogu niwakuja kubikwereza nga kitegeeza nti tayagadde kugenda mu nkayana. Ndowooza byabaawo n'abitegeera n'abalala nabo baali bakaba nganze then kati ye n'anyigawo solution. Era kati awo nkugambira nti ebintu ebivaayo. Kati ekyokubiri namba emu ebadde security. Ekyokubiri kyeneetaaga President onyambe obwongo bwange buno ebitono bimunda byeko bireme kufiira mu ngalo zange. Ofune omukisa ogutendeka era ndi mu kukigezaako nze ng'omuntu naye tekimbeeredde kyangu. Nawe tugenda kutuukawo wabirabye ngezaako okutuukira universities ez'enjawulo mu ggwanga nga njagala nsobole okutandika okutendeka abantu Bannayuganda basobole okwekolera emirimu. Tetugenda kusigala nga tukanudde maaso mbu batuwe emirimu. Tulina kwetonderawo emirimu egyaffe. So wandyagadde okulaba nga ki? Nandyagadde okulaba nga Pulezidenti ampa ekifo oba ampa university nti genda mu university bweti mukolagane message yefulume erime kusigala mu bwongo. Emmolokezi zino abantu bazeegomba bangi naye nga ne bw'ogimuwa ssaawa zino nti kwata ovugemu talina road block gy'ayinza kuyitako. Totidde idea y'okugibba kubanga bw'ona agenda mu university oli ayinza okugamba nti ekirowoozo kyo university eyinza okiteekinga over ne weesanga nga bagambye n'okugamba si gwe wayiiya be baayiiya. Bakikola kubeera ekyo nakyo nakirabye naye nsobola okuba nga maze ebbanga nga ndaba omukulembeze nga tanfuddeeko. Kati oba bakitwala oba bakiyita kyabwe leka kibeere naye nga Munnayuganda ategedde nti nange nsobola okukola emmoloka bweti neetika amatooke ku katale. Munnayuganda nga ategedde nti nsobola okwekolera ennyonyi bwetyo neyambako omukyala ali ku lubuto azaala. Ekyo bwe kiba kiyiseemu nze nange nkiwa Katonda abaayina okuneebaza nti message yange efulume abantu bagifune. Ekisemberayo ddala Pulezidenti abantu bano abatufudde ekyokulabirako nabo ne balaga sayini ezisobola okubaako kye bakola mubawe support kuba nze yesterday nabaddeko Kololo ku lunaku lwa environment era nazze nga nange njaga kwetegereza
Bannayuganda abali mu tulu balino era nabalabye bangi nnyo nga bataddemu obwongo obwetaagisa naddala plastics nga bamutabukidde. Tuyina ebikebe bijjudde bilwamu mu mazzi gaffe mu nnyanja luddawa nabalabye era ne kubaako n'abamu be nasanzeyo nga nabo bankolako ebitali bituufu ng'era bwe wakyogeddeko nti bye nasanze Kololo byewuunyisa. Kiki ate? Bwe namaze okulambula ku bainnovator bange bali nagenza okutuuka ku table ku story ya university emu eva mu Western Region bagiyita Ankole University. Nasanze nga ku story zaabwe nga bayinako n'ebifaananyi eby'emmotoka eyange gye neekoledde eno yennyini gye tutuddeko. Sure. Nga bagitaddeko nga eyaabwe nga bagitaddeko ng'eyaabwe bye baavumbula. Yes, era ne balaga nti bakozesa plastic okuzimba eno emmotoka erudde etambula mu Kampala mbala wonna. Abakulu abo bwe nagezaako kwogera nabo n'ensanga nga nayogerako ko nabo nga toogera ku nsonga eyo ne mbagamba nti mumpe omukisa nange nsobole okubeera ku yunivasite yamwe nga ntendeka ebya tekinologiya. Omwami oyo n'akibayinga nnyo gwe baali bansindikidde era nansaba n'okumuwa ebifaananyi agende ayogere ne yunivasite. Ate ng'omukulu oyo yakulira ebya innovation mu department ya yunivasite ya Ankole. Kati ebifaananyi bye namuwa nga amuwa agende akonvisinge oba alage ministry omuntu asaana okuyambibwa ye ate yabikozesa okulimba nga yunivasite bwe yakoze. Byabadde byakulabirako. Bangi bangi batugamba nti mu nkola ya NADS nti bangi baddiranga obupande ne babuteeka ku nnimiro z'abantu ne balambuza president nti NADS kikyo kyakoze. So kati ne kino bwe kyabadde. Era Prime Minister with due respect webala okuwaayo obudde bwo mu ba innovators n'abalala nga boza okukola emirimu gyo naye njagala kukakasa saawa zino nti emmotoka gye baakulaze aba Ankole si yaabwe. Nze njiina yina epakinze wano mu Kampala seekwese nayo ntuba eri mu nju njagala obawo omukisa bakulage emmotoka ya plastic gye balina ku yunivasite Ekabwohe Mbarara district. Ate Prime Minister muntu wa ground ekintu ekyo kyankoze bubi nnyo era nabadde kumpi okuvaako waya nga ndabye ekifaananyi ku story za yunivasite. Abantu abalina capacity funding aba innovator abantu abalina obusobozi okuyambira ddala ba innovator ne batwala mu maaso naye n'osanga nga ate be bali mu kubba okukubira ddala ku mutwe gwavudde ne weeyiza ekintu kyo. Kintu ekyo kibi nnyo era mwe mwena abalowooza mutyo mukikomye. Kuba ffe weetuli obwongo tubuyina si bwaffe Katonda ye yabutuwa. Ntuukirira kituufu. Omuntu ayinza kubuuza nti lwaki teweegatta ku bitongole nga Kira Motors? Lwaki teweegatta ku abo? Already bakola emmotoka, already bali funded. Lwaki teweegatta ku abo n'osobola okubanga idea yo nayo ogyongera mu maaso nnyo era ekyo kyandibadde kirungi nnyo. Naye kyenjagala kutegeeza munnayuganda saawa zino ampulira oba ndaba kino nti eyo Kira mu Uganda ekiriko linnya ebisigadde byonna si bya wano. Ekyo ngenda kiddamu Kira Motors ffe tulinawo linnya nti ffe bannayuganda bye batandikawo Kira EV nga bwe muze mubiraba okuva e Makerere luddawa twasigazaako linnya kampani yatwalibwa kuba ebyo ebintu byonna baasi ezo ze mulaba ez'amasannyalaze zonna nga bwe ziri zimaze wano kumpi emyaka 3 kati bwe mbaseerabidde naye tewali n'omu yali agirabyeko ku luguudo mbe erina weekola. Ekyokubiri munnayuganda agiriko akolako emirimu ebiri okujooza n'okuvuga. Prosesi yonna ekolebwa bananyini baasi ezo bazitika ne bazireeta wano ne bazasembolinga ne ziyimirira munnayuganda n'ajoozaako enfuufu
then Munnayuganda omulala n'atandika okugivuga. Emirimu Bannayuganda gye bakola ku baasi eyo kye tulinako kyokka. Assembling nayo si yaffe. Nayo si yaffe. Kati eyo kampani ekirowoozo kya president singa kyali kituufu nti baasi tuzikola wano singa tulina emirimu mingi. Kuba kati gwe njagala okuba ng'akafaananyi okutandika lye ebbaati lya baasi n'olisala n'olipanga n'oliteeka ku baasi emu ne musala baasi ey'okubiri singa Bannayuganda balina emirimu. Naye njagala Kira Motors eveeyo bwe mba byenjogedde nimbye eveeyo tulaga Bannayuganda bameka beewadde emirimu okusinga okuzimba ebizimbe bye nalaba wali ejjinja. Faffe twakyalayo okwo minisita yatuyita nagala mujje twagala kwogera ku bintu byammwe ffe ne tumanya tufunye funds kati tugenze kukola. Ffe twatuuka minisita nsooka kumwebaza kuba yatuwa emmere twalya emmere yo twagirya ye yaliwo naye gye twakomako n'atugirayo blackboard n'atandika okusomesa innovations kati gwe nkaheza emmoloka z'okola zonna zikola mirimu gyo tetulinawo kati ekyo tekikola. Nenjagala omubuuza Kira Motors emyaka 3 bo bakolera ani? Kuba ekyuma kyonna we kibeera ekyuma kitalaga. Eyo baasi ze muterese mu nyumba bwe kiba nga kituufu weziri nga si bya bulimba kuba nze ndaba zino 5 enentone ya black na buli obwa white busatu n'eze 2 eya red n'eya black. Ezo sample ze tubadde tulawo bulijjo twagenda ku plant ejinja tetwalaba yiwadde omusimali gwa baasi. Naye nga yali programu nungi ng'esobola otuweera ddala emirimu kuba singa kati nganze singa kati gyendi omuntu asobola okukola emmotoka n'etambula ku kkubo neevuga kilometers 16 ng'erina steering esala ng'eyiyo ate nga tafunanga mukisa gwonna wadde ogulaba ku steering nga mpya nga baagiguza eri mu dduuka kirabangako. Bina byenkozesa byokuŋŋaanya eyo makubo ekisembera ddala mbadde ensonga 3. Ensonga ey'okuna President Museveni tukwebaza nnyo okutukulembera obulungi naye n'emirimu gino gy'owa abantu bawe emirimu okusinziira ku kikyali sijereze naye sawa zino neebuuza lwaki Monica Musenero dokita ate yali mu science and technology kijja kitya tebinza kukwatagana lwaki teyandibaddeyo ng'era president bwe yakyogera nti ebyobufuzi si byakuyimba neno era bwe kiri Minister oli dokita Dr. Monica Musenero we yandibadde mukozi wa madagala kulabirira bulamu bw'abantu wano juzi twalaba ne MP nga wana era nga naye ayogera ku nsonga yemu ng'amugamba gwe oli dokita biri birala bitekerezo oba yali bitekerezo oba yali ani namugamba kati president weereza abantu bawe emirimu naye nga bawe emirimu mu layini gye ebatwala oli bwabeera dokita twalibadde tumusuubira mu medical nga gyatambuliza emirimu egyo kuba twagenza okunoonyereza nga mu bantu bonna bali mu Ministry ya Science and Technology nga tebalina innovation n'emu gye baali bakoze. Kakiri nga booleeta omuntu afumba emmere ate n'omuteeka eno mu kukanika motoka tayina kigenda kijja kubanga kitegeeza nti alina kwebuuza ku muntu then alyoka afune kyakola. Ate lwaki twetoola bwetyo nga tetulina abantu basomye nze nange nze kamwa kwogera innovation imukoze bino ebitabo bibaga nti gunda alina diguli gunda alina ki ebyo tubisoma busomi wali ku lubaawo naye mu mutwe gwaffe mwebiri bagala practical okay. Singa ministry baga nti eyinamu ba innovators bana ono yakola kino tumuwadde omulimu afuukire bana ekyokulabirako singa kati innovation zidduka mu ggwanga singa tetukya importinga miti gye bookyerako nnyama omuddugavu amagezi g'ayina nagyo giva bweru abachina bagireeta wano gwegenda mu supermarket olambula olabe omuchina atuuse ku level ereeta emiti gye bookyerako ennyama naye nga bifa abasingayo ebibira mu Africa nga n'obwongo obukola ebyo tubuyina naye abakulembeze president balonda
n'abalondera mu position zibatasobola ekyo ekintu kitukubye nnyo kituzize emabega n'olwekyo yo excellence offices zino ziteekemu abantu abatambula nazo oli baba yasomerera kubeera doctor leka abeere mu medical ono baba yasomerera okubeera engineer leka abeere naffe kuba nkikiriza kikumi ku kinaakyo nti ateeka okubaako idea gy'abeera ayina etutwala mu maaso ffe nga abagwa mu tuluba eryo kituufu tweyanziza tulaba omulungi ndowooza Joseph mumuwulidde bulungi nnyo Joseph ani mpozi nkaheza erinnya ndijjukidde nkaheza ndowooza owulira ensonga ze zirimu eggumba era bangi bendabye mwattunga balina kye bakoze naye okulaba omukulembeze alagira n'ebiseera ebisinga ebintu byabwe tebituukirira so buli omu yeebuuza lwaki pulezidenti alagira ate ne batateekesa mu nkola kunyooma pulezidenti aba ayogedde teribateeka kuba abamu batulowooza nti bw'aba alagidde eryo tteeka kiteekeddwa okuba lwaki tebiba so ebibuuzo bikyaliwo bingi njagala tudde ku mmotoka yaffe mpozi n'akasemberayo ddala ekyo embeera yonna gye tuyiseemu ffe nga bainnovator tetutangidde kutwala mirimu mu maaso mugenze mu maaso tusigadde tukola kuba pulezidenti yandaba nga nyina emmotoka emu ne piki emu wamu n'enyonyi naye essaawa zino nyongeddeko items endala 3 kwezo nyongeddeko eno kabangali gy'olaba nenyongerezaako ne abasirikale batuula kuno nenyongerezaako ne ambulance local ambulance wakozeyo na ambulance nakoze ambulance kwa government nalabye yagaba ambulance eza tukutuku mu kyalo ekyo zisobola okuyamba ku bantu b'omu kyalo oba bali nnyo kati nze nyina ambulance nga ya motoka ng'ate eri cheap nnyo n'okusinga ezo ze baagabye ate no nze mikisa gyange gibaawo kuba era nayo first lady yagiraba ko olunyini yagiraba ng'erimu n'omulwadde nga nyina bwentwala omulwadde nyambako nenfulumisa first lady emmotoka n'agiraba naye kati ambulance okola bukozi motoka wa ambulance erina ebigenderamu first aid oyo omulimu ki yensonga lwaki nyizeewo kaloko ebintu ebya loko tebifaanana nga biri ambulance kati nze yange kyekola ku making sure nti omuntu ku 70 kale ku 100 nti afunyeeko eyinza kubanga eringa mu 15 oba 25 yoze ekola yonga yo kuba esobola okutwala omuntu nga yeebase bulungi nga bwe yeebaka muli naye esi waffe asigala wambu yagenda ya bulijjo tulina kwetundubaali osobola oli bikulu oba n'oli gala okusinziira dokita kyaba akulagidde nti omuntu ono ali munjogovu nnyo twetaagayo kahiiti awo wonna kati nze nange mbikola mu ngeri yange etundubaali eryo bw'olisiba lyonna nga bwe liri n'otalekaako katuli konna oba ng'oleseewo kale obutambuza omuntu gyassa esobola okukola ebbugumo omuntu naba ng'atambuliddeko paka okutuuka mu ddwaliro omuntu ayinza okubuuza first aid yagiraba era yagyagala nnyo bwe nkubuuza nti ebintu bino byonna by'okoze akasente okajjawa kuba nakyo kyakubuuza nti omusajja n'okola emmotoka esooka n'okola ey'okubiri n'okola ey'okusatu n'okola ennyonyi n'egwa n'ogiddamu ate ogambye bwegwa oddamu kugula bipya n'okola pikipiki obuyambi obukola ebintu bino obujjawa embeera eyo ekyali nzibu nnyo naddala nnyo ku sayidi yange naye nga mwekyo njagala kwebaza abantu babiri Brian White wamu ne first lady kati okuva eyo wonna embeera yali nzibu naye omukulu bwe yakyalako ewaffe Brian White yasobola okumpayo millions 5 omusajja oyo yasooka okumpa support eyo era bwe yakola ekyo abantu ne beejumbira buli omu n'akiraba nti omuntu ono kitegeeza okubaako ky'omukolera olina kubaako ky'omuwadde era abantu ba bulijjo ne bakikwatamu kuba nyina visitors book eweza abantu kumpi mutwalo nga buli akyadde ewange oba 10 ng'aluwandiika mu kitabo mweruli
era twali tumaze n'okutegeka nga okugituuma n'erinnya kampani yaffe nga ssaawa zino eyitibwa Nkaheza Technologies. Nkaheza Technologies. Abantu beebaza basobodde akatono ke balinawo basobodde okukawaayo. Tulina omukulu bamuyita Fred Kafookawo Embalala yampayo pipes 15 eza aluminium nziina era mweno gye nsuubira okuddamu okutereeza pipes zigenda kubaamu zigenda kuteekebwamu. Nakozeyo ne baasi naye ekyali wansi nnyo tenaba kuggwa naye kati nze nganze alina kye yakozeeko nkimanyi nti frame kyekisinga kasita oframinga frame yo neetuuza emipiira ebisigadde ebeera bode kyangu nnyo. Kino kyendiko tekigenda kudda mabega kubeera nyina n'abatraininga nze beneekwatirako ng'omuntu mbalinayo omuli abaana abato ennyo myaka 12 ng'akola olugi lwa welding tekyatwala mu maaso. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Nze Haji Kaboggoza omusomi w'edduwa ntereeza ensonga z'amaka ebyenfuna n'endwadde ezitategeerekeka. Haji Kaboggoza omusomi w'edduwa nsiŋŋaanibwa Ekitigoma ku Lwejjinja. Bw'obanga otuuse Ekitigoma mu ttawuni ku siteegi osobola okuba ku nnamba z'essimu ezo z'olaba zitambula. Gwe wenna ali ewala oyinza okuyita ku mukutu gwaffe ogwa WhatsApp ku layini eyo eya MTN obudde bwonna mbeerako. Weewaawo ye Joseph oyo gwe tuli nayo olunaku lwo. Njagala kuza ku motoka eno. Motoka eno wagivuze kuva Mbarara kilometers meka? Kilometers zibanga zetula ku bipande zigenda mu 283. 283. Nikati ene motoka ekirizibwa ku kkubo. Kangambe nti ekirizibwa ku kkubo okuvuga mailezo zonna. Ekibuuzo kirungi nnyo. Emotoka eno tekirizibwanga kuwadde okufuluma mu workshop mwe twagikolera. Naye weewaawo nti Bannayuganda olw'okwagala ennyo ebya tekinologiya n'okussaayo amaanyi bakakase nti omulimu guno ogenda mu maaso banvaako buvi. Banvaako buvi kuba emmotoka eno Jordan Lukoma wuyo agiyingidde baagala givuga n'amoni era bavuge mbalayo bweri bagiyingidde sewo mutuvuge tugende. Kakati Jordan omanyi ovuga manyo abo batucyankalanyiza obalabye tewali tabu. Emmotoka yo yafuuka nungi nnyo era Bannayuganda bagiweeredde ddala obudde. Bagiwadde obudde. Kati okubeera ku kkubo kyebadegamba nti ekirizibwa ku kkubo tekirizibwangako wadde okufuluma mu workshop baakuta buti kuba tewa musolo terina number plate aba UNBS tebagikeberangako aba URA. naye ekyanzikiriza okubeera ku kkubo ebbanga lyonna lyemaze nezino emmotoka zange sikolangako kabenje. Sikolangako kabenje. Sikolangako kabenje. Ate esobodde okutambula wonna wegenda kuba juzi mwatulaba nga mperekeddeko mukwano gwange awumule mirembe former speaker waffe paka yatambula paka mu northern nnyo. Era mwatulaba omukulu oyo nasobola omuvuga ku motoka yange ng'akyali mulamu ng'agenda kwewandiisa. Era bwe twavaayo yes nasobola omuvuga. Era bwe twavaayo Katonda n'akola ebibye neŋŋamba era wali mukwano gwange mu birungi ne mu bibi nyina kubeerawo. Nze omuntu eyali mu konvoyi eyatambuza omukulu we ng'ajja ku palamenti nga sikiriziddwa. Era waliwo foosi y'amaanyi nnyo security baagezaako okunemesa naye nange ne mbalaga nti naye yafudde naye yabadde muntu akalaba wano nange oba nfa nange kanfe. Ebintu bino tulina bikola nga tubikola tubijje ku mutima gwaffe. Bw'oba wali mukwano gwa muntu mu biseera by'akalungu onoonya akalulu nakati asigale nga mukwano gwo. Kati nemba nga ekyo nakikola era mwarabaawo bwe twatuuka nga tugenda kuyingira palamenti waliwo ofiisi omu yateekako amaanyi ag'enkomeredde n'andaga nga nange bagenda okunkubisa simu naye obulamu bwagalwa
kolo natya nenga akampakingi era nasigalawo okukubona ne video mwabamawulire mwagiraga nga abasajja bansika ebitogi olw'okuba nkoze kinali nkoze kati ebyo byonna byandibadde tebikirizibwa okubeera mu ggwanga gwe n'ovuga ekidduka nga towa musolo ate nga bano bawa omusolo naye tetufunye chansi wadde okutuga nti tubawadde emitendera namwe muwa omusolo nga bannayuganda abalala kugamba ensonga yange buli omu agituukako buli omu agitunulako agidduka agibeerezaamu ng'agigoberedde oyo naye abeera ng'aba yunivasite babadde beetaaga okulya naye tewali muntu yeewaddeyo ku nsonga yange ng'agisimbiddeko ekuli nti kino kiyite wano mpozi okugjako ab'amawulire abo batobye yaga nti wano temukavalingawo bo ne bakavalinga nti no tomuyisaawo ne bakuyisaawo naye era munaye nga bwe twayogedde buli muntu ofiisi ebaako ne weekoma kituufu weewaawo ye Joseph oyo ndowooza tugenda kufugamu emmotoka eno tulabe naye nga yo nkimanya abantu baffe balaba emmotoka bwe ziti abamu balowooza alimba kati baleese buleesi ne bateekaawo abamu bwe balowooza so tugenda givugamu tulabe ate bwetambula nakyo kyoyagala okwongerawo nga maliriza ku motoka yo nungi kuba ekisooka tefunanga kabenje ekyokubiri eriko ebintu ebiwereza ddala 85 nga byonna byaffe nga bwolaba ono kalutuusi amuliko ate kati eno enkuba bwetonya teyitamu wano tesobola kuyitamu era ne bweyitamu muyitamu katonotono nga bwomanyi kuba motoka eno ekyanvirako okugikola ekyo nakyo kankiyiseewo kuba era bakagikwata emirundi egisoba mwena yes polisi bagikwata bagamba ebafaanana ate nga tebagirinaako obusobozi ng'era bwe mwalaba omugenzi General Tumwine awo mulemirembe nga bwe mwamulaba ng'ayogera ku bintu ebya security byetutalina kukwatako bagikwata bulijjo naye ne bamala ne bagiyita n'egenda naye emmotoka eno efaanana ebintu byaffe ate nga tetugirinaako obusobozi kale atulaba omulungi ye Joseph oyo agenda tufugamu wano tulabe emmotoka eno naye nga ebibyo byebyo yeetaaga kuyambibwa okusobola okulaba nga byayagala otuukiriza abituukiriza okutwalizawo ndowooza ebimu byangu okugamba nti singa ofuna yunivasite gy'opatanalinga nayo nemusobola okubanga naawe ogenda mu maaso n'okuyigiriza abantu nga nange bwe banjigiriza ndabira ddala nga ekyo tekirina buzibu bwonna workshop nkimanyi ndabye president wano nga agulira ababodaboda suuli ayinza okugamba nti ndabye mu kibuga wano ababajjanga abagulira ebyuma sunsubira nti nekyo kisoboka okuba nga kikolebwa so weewaawo tukyali ffenna nkyali ne Joseph ono twagala kati okutunnyonnyola ku mmotoka eno okutwaliza wamu motoka manual motoka automatic motoka eno ya manyu nga bwogiraba kuba manyu ziba n'ebigere bisatu ziba n'ebigere bisatu kati guno gwe muliro era etambuza omuliro nga zino emmotoka endala zetulaba erimu waya nga bwogiraba kati ne brake pedal wano kwesinzira okusiba then kati ekola nga kulaki ekigere ekyokusatu kisaidi ya wano yekola era bakasitoma baffe abalungi omuntu yenna amanyi okuvuga emmotoka ya manyu naye noogivuga terina buzibu lwaki tewabiteeka wamu byonna omulundi gumu bisatu n'oteeka kuraaki breki n'omuliro bwe kiri kubeera nze kyange nali ngoberera amagulu nti okugulu kwa Munnayuganda okulinya kuraaki kwekuliwa kuraaki yino bulijjo erinyibwa left ne bwebeera steering kono left yenyiga era ekyo kyenagoberera ebigere ina bisatu kati zino zegiya liva zaayo eno ka 4 wheel akagiyambako singa osanga amakubo nga gagize
erina ne 4 wheel kati ngagana agajjuddemu ebinnya 4 wheel beekuyamba then kati egiya river yene etambula nga bulijjo. Oyo guza amazzi mu dduuka oteekaawo music system yayo yino yonna ate nga wiring ya mulembe nnyo nti byonna bitambulira ku kisumuluzo. Kasita okuba ekisumuluzo byonna byeteekako bweteesi. Byonna byeteekako bweteesi. Tusimbule tulabe. Kati wano tulinako emmotoka yaffe esobola okucharginga emmotoka yaffe esobola okucharginga essimu ng'era bw'olaba switch eno koteeka essimu n'ocharginga. Tulinawo alamu olw'okuba eno anti kati yali egenderwa okubeera eya security. Tulina obuzibu mu ggwanga nti security manya emmoloka security ze bakozesa zigula sente nyingi. Kati government tesobola okukakasa nti buli wonna bafuna emmotoka ezo. Kati mu mbeera eyo nze nange nenzija n'ekirowoozo ekikola buno nti singa tuba tubukoze nga buwerako buba bukyayinza okuyambako at least buli police post ebenge ina emmotoka esobola okuyambako emirimu. Kati awo wano woteeka video esimu yo etandika okulaga kati awo bakulaga video y'ennyonyi engeri gye yatambulamu. Era kati wano osobola okutambula nga olaba ka music ng'okozesa esimu yo. Then kati ababadde babuuza lwaki moloka eriko number plate ya General MK nze ezaffe ze number plate zinenkolera nga bwe nakola ku muzeeyi ne ku mwana bwe nasazeewo nkole ebintu byonna wiring namukola bulungi nnyo. Nze ne muwala wange oyo byonna bitambulira ku kisumuluzo ng'era ziri emoloka endala bwe zikola. Nti bw'oteekamu switch ekkiriza buli kimu ekibadde ono okutandika okukola. Kati wano okuba serefu gy'okubye esooka nejjako buli kimu ate n'emaana ebizaako. Amataala gagendera wano ng'era soketi ez'emmotoka zammwe bwe zikola. Kati eno ye alamu ekuyambako osanzeko ekkubo likendeddemu gwe ng'ewa patro olina kufuna we okukakasa nti okukola emirimu gy'eggwanga. Kati eno ekyaja yayo tuba twagirabyeko. Then kati wano wali double indicator ne bagikwata. Kati kano kakola ku alamu yaako bluetooth yokuconnectinga okustartinga nga byonna esimu yebikozesa. Ti omuntu kitegeeza sinyangu yakuba osobola okuteeka gundi yonna ku simu neba nga ekozesa app yayo mu simu.